SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX yamani yagala owo yagale ne X nze ne SMX Kitalo nnyo kitalo ddala oba gano ge bayita amawano omukyala yafiiriddwa bbaawe bamusabye obufumbo nga n'omulambo gwa bbaawe tebannaba kubeera nga baguziika kikyasazeewo akkiriza oba agaanye byonna mbikuleetedde wano ku SMX Media kyokka ate Mikie Wine muganda wa Bobi Wine akiguddeko mukyala we oba yali mukyala we abadde ajaguza amazaalibwa n'afulumya ebifaananyi abantu ne basooka batokomoka omugambo nga baguyolekeza eri abafumbo kyokka ate ne Kayima yeeyongedde okubeera nga yeewuunyisa abantu be nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange Mr. SMX Wine tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story ogira eto gikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga zeyoka ddatawo aleme kubeera nga agenda mu gika nkusaba subscribing onyigene ku notification bell tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media gwe nawe na business nga ndiyagadde okubeera nga tugikulangira otuuse kuba kubikuwa enamba y'essimu ebisigadde bitulekera ate gwa n'oluyimba lwa audio oba olina omukolo gwonna gw'oyagala okubeera ng'okwata video neera wano ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okubeera nga tukikolera ndowooza katutandike n'amawulire ga katambi kana akasinza okubeera nga kasatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo naddala over the weekend akatambi akabadde kalaga omusajja eyasazeewo okubeera nga asaba Namwanddu obufumbo okumusaba obufumbo Namwanddu tekibeera kive tekikola mawulire kubanga abantu bangi bafiiriddwako babba baabwe nera nga bamala ne baddamu ne babawasa n'embaga ne babakuba n'embaga n'okubanjula ne babanjula oluvannyuma lwa babba baabwe okufa omuntu waafa obulamu busigala bugenda mu maaso however time mw'okikoledde yayinza okuleetera omuntu okwewuunya ono omukyala ne keesi nga wogiraba nti yabadde ekyaliwo nga bali mu kukungubaga bali n'oli omusajja yendowooza nga yeegombagomba dda Namwanddu ono era ye bw'atyo n'asalawo okubeera nga amusaba obufumbo ne Namwanddu kye yakkiriza bw'atyo n'akkiriza okubeera nga afumbirwa omusajja ono eyavuddeyo okubeera nga amusaba obufumbo kyewuunyisa omuntu ayinza n'okuleeta endowooza obulwadde obwamuse bubeera nga si bwe butegeerekeka ennyo obanga yafudde kibwatukira omuntu ayinza okugamba mwabadde mu luko okujjako ng'omuntu alwalidde ebbanga ddene bikansa obanga kwegamba ng'ebintu ekirwadde oli kimanyikiddwamu nakizze kimulumanga nera ng'agenda kufa however bwebubeera ng'obulwadde bwamusa oba accident oba kibwatukira omuntu yabadde omulamu enkeera afudde omuntu ayinza n'okulowooza oba mwaba akoze omupango okubeera nga mumujja mu bulamu bw'ensi eno musobole okubeera nga mweyagala tya kye bayita omukazi awe tutuuse Mikie Wine muganda wa Bobi Wine mukyala we oba yali mukyala we yabadde ajaguza birthday over the weekend era n'afulumya ebifaananyi ebyasinze okubeera nga bitiisa abantu ng'amazima nange ono omukyala bulijjo mumanyi ng'omukyala omutono naye maama oluvannyuma lw'okwawukana ne Mikie Wine ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala yanoba lwakuba ekyasinga okubeera nga oba ekya maturity mu kunoba kw'abaneene ababiri tewaliyo ku babiri yavaayo okubeera nga ayogera ku nsonga zaabwe ez'okunoba naye buli w'obuuza Mikie Wine omukyala lwaki yagenda ensonga z'obufumbo ensonga z'amaka gange sizoogerako n'omukyala naye yasirika teyayogera ku nsonga ki yamujja mu bufumbo oba kino oba kiri nedda bonna ensonga baagisirikira naye ng'okwawukana baayawukana kati omukyala okuvaayo ng'anyirira bitya bw'atyo ku birthday ye n'ateekayo obufaananyi ng'anyirira bitya yenna agezze kwegamba embeera gye yalimu mu bufumbo ng'oyinza okugamba yali musibyeko akanyago okubeera ng'abeera okubeera ng'anyirira abantu batokomosa omugambo baga omukyala baali bamusuza ku masannyalaze omukyala baali bamulyako emmere omukyala baali bamutulugunya baali bamukuba yali mu bweraliikirivu yali mu depression kwegamba byonna ne omugambo ne gusooka gutokomoka olw'ensonga ebifaananyi bye yataddeyo ng'anyirira bitya kyokka te yali wa Mikie Wine omukyala mutono nange nali mumanyidde mu kubeera nga mutono manyi mulimu abantu abatono nga tubasuubirayo okubeera nga bagejja kati nga nze ndi mutono atasuubirayo kubeera nti naagejja naye maama muwala yagenze okuvaayo ng'anyirira bitya kati abantu ne beebuuza oba Mikie Wine naye awulira atya eyo nga tuvuddeyo omwana Kayima
abaana bamuyita ani, abamu bamuyita Asia Nakayima, abamu bamuyita Asa Nakayima, Asia Nakayima, kwegamba amannya bali mu kubeera nga bagamuggyako ag'ekisajja bamutuume ag'ekikazi olw'akaviiri ke yataddeko ng'agenda mu konsati ya Sindi bato ya Sindi ne Cinderella Sanyu wamu ne Shiba Kalungi. Mwana mulenzi yasazeewo yeeyiwemu akaviiri. Tulabye abasajja bangi abasibye enviiri dread biki basibyemu ebiswayiri, naye ate kaneno Arthur Kayima ke yaleese oba Bruno ko wakalabye oba naawe osobola okukeeyiwamu simanyi. Ani omulala awo yasiba enviiri oba Fake Famaika akaviiri ka Arthur wakalabye, Bebe Cool oba akaviiri ka Arthur Kayima wakalabye, Babitusi oba akaviiri ka Arthur Kayima mwakalabye. Bani awo abalala ba Rastaman, Nizex inch 10 birangirangi oba akaviiri ka Arthur Kayima wakalabye. Nanti nokolayo abasibye dread zaabwe abasajja, yani omulala awo gwe nnyinza okutegeeza kontine Arthur Kayima yaleeseyo akaviiri ak'omutawaana. Ani awo omulala olwo engine esaakinga. Bangi nnyo abalina obuviiri obw'omulembe, naye ate aka Arthur Kayima kasusseewo ku buviiri bonna abayimbi bwe balinayo. Ensonga lwaki ndi mu kubeera nga mbazigira abayimbi ab'enjawulo bannange. ati Mwandoki akaviiri mwakalabye, Yuga Boys akaviiri ka Arthur Kayima mwakalabye. Akaviiri ka mulembe nnyo bannange abasajja abasiba obuviiri. Akaviiri ka Arthur Kayima weekali oba yakozeseza ebidondi bakozesa biki bidondi gundi obuviiri buhuman oba kati awo bitandise okweconfusinga, naye bayakozeseza obuviiri bumeka okubeera nga akasiba. Kijjukire eno yo wali kiriya, kati ate eno yo mwana mulenzi wasibye kaviiri. Ani ali kusonyiwa Arthur Kayima? Arthur Kayima ani ali kusonyiwa? Olaba tutuuse ne kaviiri ak'abakazi ddala. Arthur Kayima ani ali kusonyiwa? Kyokka Arthur Kayima weekoze bintu mwana wa taata. Wetyo tusobodde okubeera nga tukikuba olunaku olwaliro ku SMX Media. Obeera onyumiddwa stories zaffe, kansaba subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. MSMX, I sign out.